بدأت ببسم الله أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجثم العلا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما تنا مجفق استواء الله ابن جاني من بيت سبب الدين ينبكى صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رضوان الله عليهم وأرضاه. أبرغان الاتباع بانيزا ممسوم وفناتيلا والتجويد القرآن الكريم butya bwe tukola okubeera nga tuyitiramu okubeera nga tusoma Qur'an eyekitiibwa nga tugitereeza nga bwe yakka ku mbaka sallallahu alaihi wasallama, ng'era tutunuulira ku bufulumiro bw'ennukuta empalabu kubanga kikulu nnyo okumanya ennyukuta weeva kikuleetera okubeera ng'ogisoma nga bweteekeddwa okubeera nga efuluma. Naam, ku mulundi ogwayita tutunuulira oba tukyatunuulira ku mumwa alfamu, era twagamba nti omumwa gulimu patisi ez'enjawulo. Omumwa mu kamwa muno mulimu ebitundutundu ebyenjawulo. Bitundutundu ebyenjawulo ku mulundi ogwayita twalaba ku luba. Oluba olwo ne tulaba patisi eziri ku luba, ne tulaba n'amannyo agali mu kamwa. Oluba n'amannyo biyambako omuntu okusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Olwali biidhnillahi tabaraka wataala tugenda kulaba obutundutundu ogwokusatu, aljuzu thalith, ogusangibwa mu kamwa gwe guyitibwa al-lisani. Obutundutundu ogulala ogusangibwa mu kamwa baguyita al-lisani. ويوضح لنا الشكل التالي العضو الرئيسية الثالثة من أجزاء الفم. Ekifaananyi kino ekiri wansi kitulaga bulungi bupaati ogwo obukulu ennyo obw'obufulumiro bw'ennyukuta, era nga bwe bupaati obukulira zipaatisi ziri esigadde endala zonna eziri mu kamwa. Wa fiihi 10 makhariji li 18 harfan. Era nga bupaati ogwo ogw'olulimi gufulumirako obufulumiro 10 bweddu. Obufulumiro obwe 10 bwe buvaamu ennyukuta 18. Ngandi olulimi lwe lufulumirako olulimi olwo lwe tulina mu kamwa luno. Olulimi luliko obufulumiro bw'ennyukuta 10. Tubula nti baluyita raisul makhariji, ye mukulembeze w'obufulumiro bwonna. Obufulumiro bwonna buyitira awo obusinga obungi kubanga kuvaako obufulumiro 10. Mu bufulumiro obwe 10 ne muvaamu ennyukuta 18. muwazzaatu ala aqsami lisani taliya. Era ennyukuta ezo 18 oba obufulumiro obwe 10 obuvaamu ennyukuta 18 tugenda tubugabanyagabanya ku bitundutundu by'olulimi bwe tuti. Ekitundutundu ekisooka tetujja okulaba tebayita aqsa lisani, olulimi gye lutandikira. Wa huwa aljuzu alkhalfiyu minhu, era ye paati eri ku lulimi, paati ey'emabega g'olulimi. Paati y'emabega g'olulimi, olulimi lwe luno, tugamba olulimi lwe luno, kati emabega gaago paati yaayo eri waggulu emabega g'olulimi, paati eyo gye tuyita aqsa al-lisan. Then ne tubeerawo ne wasatu al-lisan, wakati w'olulimi, hafata al-lisan, sides z'olulimi, amabbali abiri, ne mabbali g'olulimi gani, side ya ddyo ne side eya kkono. Then ne tubeera ne tarafu al-lisani. Tarafu al-lisani zenjegoyego z'olulimi, wa ra'suhu n'omutwe gw'olulimi. Enjegoyego y'olulimi, olulimi eno gye lusembera akatwe k'olulimi gye tuyita tarafu lisani, enjegoyego y'olulimi wamu n'akatwe k'olulimi. Oba tetuyinza okugamba mustadiqu taraf, ku njegoyego olulimi eno yennyininyini gyekola ti gye lusembera. Kakati shekhe atulaze wano olulimi, batulaga olulimi ne paatisi eziri ku lulimi ze twogedde. Olulimi paati esooka, ekitundutundu ekisooka ku lulimi tukiyita jadhirul lisan. Jadhirul lisan gy'emirandira gy'olulimi. Emirandira gy'olulimi, olulimi ensibuko y'olulimi, olulimi gye tutandikira ddala n'okumirandira gye tuyita jadhirul lisan. Then ne wabeerawo aqsa lisani.
aqsa lisan olulimi welutandikira omuntu woba yasamye bwoti nolaba olulimi lw'omuntu eno gye lutandikira tuyita aqsa lisan. Then wabera wasatu lisan ge makkati g'olulimi. Then tubeera ne tarafu lisan yenjego yego owolimi eno gye lusembera. Then tubeera ne rasu lisan ke kate k'olulimi kapati akasemberayo ddala babyawula. Waliwo tarafu lisan olulimi gye lusembera oba enjego yego y'olulimi gye lusembera. Then rasu lisan ke kate k'olulimi akasemberayo ddala ku lulimi. Obantegereka Sheikh kusaidi ene yakono natulaga aqsa alhafa waggulu w'essaidi y'olulimi waggulu w'erudda lw'olulimi erudda luno olwa ddyo oba olwa kono eno waggulu tuyitayo hafata oba aqsa hafa. Then wabeerawo hafata lisan emabbali g'olulimi saidi eno eyaddyo oba eyakono emabbali g'olulimi tuyita hafata lisan. Ate ne wabaawo ne tutuyita adena hafata lisan adena hafa wansi w'emabbali g'olulimi olulimi eno gye lusembera naye ku mabbali gaabwo tuyitayo adena hafata lisan. Ate ne wabeerawo kyetuyita muntaha alhafa olulimi gye lusembera ddala amabbali g'olulimi eno gyekasembera ddala olulimi. Kati ezo zonna parts zetulabye zonna zirina obufulumiro obuvaako era tujja kubeera nga tubulaba biidhnillah. Akafulumiro akasookera ddala ke bayita aqsa lisaani akava ku lulimi aqsa lisaani akafulumiro ako bakayita entandikwa y'olulimi olulimi eno gye lutandikira paati etandika eno ku lulimi. Wa fiihi makhrajani alharfain era ku ntandikwa y'olulimi gye tuyita aqsa lisaani entandikwa y'olulimi mulimu ennyukuta bbiri ezifulumira mu kafulumiro ako. Obantegereka wa fiihi makhrajani liharfain. Aqsa lisaani tujawulamu parts bbiri. Aqsa lisaani olulimi gye lutandikira tulwawulamu parts bbiri tulwawulamu ebitundutundu bibiri ebyobufulumiro era ebitundutundu ebyo ebiri ebyobufulumiro ne bivaamu ennyukuta bbiri. Oba kategerekisa bulungi nti olulimi eno gye lutandikira aqsa lisaani olulimi gye lutandikira wavaawo obufulumiro twawulawo paati eyo ebipatisi bibiri twawulawo ekitundu ekyo olulimi gye lutandikira tukyawulamu obutundutundu bubiri. Mu butundutundu obwo obubiri ne mufulumiramu ennyukuta bbiri. Al awwal ennyukuta esooka al qaf ye qaf. Ennyukuta esooka gye tujja ku ntandikwa y'olulimi ye qaf yakhruju min aqsa lisaani. Qaf evaawa mu ntandikwa y'olulimi eyo evaawa ddala yakhruju min aqsa lisaani. Qaafu evaa ku ntandikwa y'olulimi ma'a ma yuhaadhihi min alhanaki allahmiyi almintaqati rikhwa nga entandikwa y'olulimi eno olulimi gye lutandikira wemba njogera ku ntandikwa y'olulimi njogera ku paati y'olulimi eri okumpi n'eddookooli ye paati y'olulimi wamula seeno olulimi gye lusembera eri olulimi gye lutandikira epaati eri okumpi n'eddookooli. Kati paati eyo eri okumpi n'eddookooli ng'ekwataganye n'oluba oba n'akanyama k'oluba olwa waggulu. Paati eri okumpi n'eddookooli ey'olulimi esooka ku lulimi ng'ekwataganye n'akanyama k'oluba olwa waggulu kubanga twagamba oluba olwa waggulu luyina akapaati akanyamanyama luyina akatundu ak'akanyamanyama. Kati akanyamanyama ako bwe kaba kakwataganye n'entandikwa y'olulimi wavaawo ennyukuta ya qaf ne tugamba aqo. Sheikh atugamba nti wayuwaddihu shakiru taali makhraja alqaafi. Ekifaananyi kino kyebajjo tulaga insha Allah kitulaga bulungi obufulumiro bwa qaf. Watumathilu almintiqatu azzarqaa'u min allisaani makaana tasaadumi min aqsa lisaani ma'a alhanaki allahmi. Era bwe tuba tutunulidde ekifaananyi ekyo tulaba mulimu kakala aka green kala eyo oba eya blue
kale eya bulu etulaga bulungi ekifo engeri olulimi gye lusituse ne lukwatagana ku luba olwa waggulu oba kanyama k'oluba olwa waggulu ku kanyama k'oluba olwa waggulu. Entandikwa y'olulimi eno, entandikwa y'olulimi tugalino olulimi lwaffe, entandikwa y'olulimi eno ekwataganye n'akanyama k'oluba olwa waggulu we wava qaf, ne tugamba aqo 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 wassamai wattariqo qo bwe tutyo bwe twatula qaf. Ofulumira obwokubiri obuva mu ntandikwa y'olulimi bwe bufulumiro bw'ennyukuta eya kaf, alharfu thani, ennyukuta ey'okubiri eva ku ntandikwa y'olulimi gye bayita alkaafu kaafu. Wayakhruju min aqsa lisani, kaafu yebaawa. Abantu abasinga obungi wabasoma qaafu ne kaafu bazikyanga, ewali qaafu nasoma kaafu, ewali kaafu nasoma qaafu. Lwaki? Lwakubanga tetumanyi nnyukuta zino we ziva na wezaawukanira. Senga omuntu afaayo okubeera ng'ayiga obufulumiro bw'ennyukuta kimuleetera okwawula ennyukuta ku ndala. Kati ennyukuta ya kaafu wayakhruju min aqsa lisani, qaafu naye eva ku ntandikwa y'olulimi olulimi gye lutandikira maa alhanaki llahmiyi walazmiyi maan. Naye yo kaafu ku ntandikwa kaafu gye njogerako kaafu yo weba efuluma ku ntandikwa y'olulimi, paati y'entandikwa y'olulimi ekwatagana n'akanyama wamu n'akagumba k'oluba olwa waggulu. Oluba olwa waggulu lulina akanyama n'akagumba mu maaso. Bw'oba otandise oluba olwa waggulu gy'otandikira waliwo akanyama, ate bw'oba okka wansi waliwo akagumba. Kakati akagumba n'akanyama kakwatagana ku ntandikwa y'olulimi olwa waggulu, awo wava kaafu. Sheikh agamba tahta makhraji lqafi qalilan, mu maaso ko katini ku bufulumiro bwa qaafu. Amakulu kaafu efulumira mu maaso ga qaafu. Qaafu kyova nti wetuba twogera qaafu olulimi lubanga oluddako emabega qo soka owuliriza olulimi lw'omukamwa oya qo obanga yeetugamu ku katini, kitegeeza olulimi ludda emabega ne lukwatagana ku kanyama k'oluba olwa waggulu qo direction eyo oba ntegereka. Ate yo kaaf olulimi luddako mu maaso katini ne lukwatagana, entandikwa y'olulimi nekwatagana n'akanyama wamu n'akagumba k'oluba olwa waggulu ne tugamba ka ak bak tak ak kaaf ka ki ku ak ng'ekifaananyi kino. Wayuwaddihu shakilu taali mintiqata tasadumu fi harfi lkaafi, mintiqata atasadumi fi harfi lkaafi. Ekifaananyi kino kitulaga butya kaafu engeri olulimi gye lwambuka waggulu nelukwatagana n'akanyama wamu n'akagumba k'oluba olwa waggulu. Awo nno we wafulumira ennyukuta ya kaafu. Wayusamma haadhaani alharfaani alqaafu walkaafu, ne zibeera nga ziyitibwa ennyukuta ezebbiri qaafu ne kaafu harfaini lahawiyaini, ennyukuta z'eddookooli. Watwagamba laha ke kadookooli. Kakati ennyukuta ezo qaafu ne kaafu zituumibwa oluusi ennyukuta si ddookooli lino halqi, waliwo eno akanyama waggulu ketuyita akadookooli. Omuntu wagira bwati munda mu lulimi olulimi gye lusembera ddala waliwo akanyama ako eddookooli gye litandikira okukka wansi, akanyama ketuyita laha. Olw'ensonga lwaki ennyukuta ezo ziyitibwa ez'akadookooli ako? Olw'ensonga akadookooli allaha wahiya allahmatu almusharrifatu ala alhalqi. Twagamba nti kyebayita laha akadookooli ako ke kanyama akali waggulu akalabika ku ddookooli. Akanyama eddookooli we litandikira, akanyama ako akalabika ku ddookooli oba ntegereka tukayita alliha. Kakati ennyukuta ezo ne zibeera nga qaf ne kaf zituumibwa ennyukuta z'akadookooli, akadookooli ako olw'ensonga nti gye ziva
oba ziriranaganya akadoogo olyako oba ntegereka kuba olulimi gye tutandikira eddooko linalyo olulimi gye tutandikira okudda eno waggulu mu kamwa n'eddooko liwetandikira okudda wansi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.